tweyanziza nnyo mwenna abeekuumira kwanda boyogi era nawa subscribing okola omulimu gw'amaanyi nnyo gwe naatana subscribing abandisaba subscribing gwe naatana bakumpera kano ka video ka like bandisaba kampere ka like mutima omulungi Rema Namakula essanyu bambi nga mugenda bamubira amaaso Hamuza ne munne mukwano gwe bawadde Rema Namakula nga mugenda bamubiraba ate nga abatu bavuddeko Phoebe 971 kadama yakaveebweru bambi sanyu naye nga wasisikanye SB4 namuwabi n'ebintu byogenda babwera amaaso ya video tinaba kufuluma mugenda bamubira asangano kwanda boyogi nga nyongera bajukiza ba sponsors ba Phoebe organic ngo nakola ku buli bulwadde bonna ko yeseddagali ya butonde asangibwa olubaga road nga ku access building mukubye ku namba z'essimu eziriya waberenga kuyamba ati Hajat Kalodo yagamba muwombi weddua gwe nayi n'ebizibu wetaga kino bambi koyesa Hajat Kalodo buli kimu nga kitambula mu bulungi nnyo ate nga ye Liam voice boy bambi afuddeyo bambi neyebaza wanda boyogi olw'okubeera n'omutima omulungi ku byamukoledde byonna bugenda bo biraba waneeno ku wanda boyogi tewali walala kale katugende mawulire gaffe agaleero Rema Namakula wuuno nga sanyu limuta Dina my muchiga sister banange abachiganga mwina love banange my sister oh my god this is so cute happy women's day you too Dina bane mama Kairo mukwano nga monji banange atenga yewe matumuvuddeko wuno Liam voice boy nakyabagamba gulisigala gukuranira newe niwe sinyisibula. Yo, what's up beautiful Ugandans, amanya bampita Liam the voice boy eva mberako wano kuwanda boyogi so togivaako sigalako subscribe share and comment thank me later. Ate ye kijujulu bambi Phoebe 971 kadama airlandize jo ku Entebbe International Airport ya dabasinga bugamba ya China nenga bambi tumanyi Entebbe International Airport ya Uganda ila balama bamanyi bambi kadama isanyu limuse bambi wakomye waka bambi SB4 muba blogger bonna yene omusajja gwe bamanyi amanyikidwa nga Mayanja nange gwe na so mulaba blogger naye mupya era tumwanirize gwe natanda subscribing ku channel ye osologena no musachinga ko no subscribing ko atenga wale ne channel ndala je baita /media nonyereze ko naye berenga o subscribing ku channel ye buli kimu kiberenga kitambula bulungi nnyo uyo kadama wamebambi akomyewe sanyu limute ya the filter ziganye naye nga bambi yesanyu limuta kambalekere video mbena mubiyera bileko bye bye. So what will keep the kuchalo? Yes, like my dad, my mom, but we don't about 100 times. Oh, then you know with this new. I don't know what wants me to say. So, Phoebe nze mulina wano wenyini ku SB4 media nze bawe nambemu akaseko banda kulikayo budeyo tubiddeko muta wange kikulu Anatalia Phoebe tumulesa ku SB4 media tuguse ensonga lindira sheno egenda kuba massive bwe abadde yetago kumanya Phoebe ebimukwatako tubinyumiza byonna yazane bisaso wide naye bisaso sembera yeri okay lidira ku SB4 media tugusa ensonga don't forget to subscribe. No, I don't have any makeup. Wasiya kaviri bana gwe bale kusimba nakasibye wasizo obuyala kabadde ka sente 100 timers tozuminga nnyo kamera emtemuli filter zisembeza yeri njisembeza mukazi muzine mukazi muzine wodda mukabuzi mukwate wano tomunyiga kumulunya mulira komanyoko sensebule mmani sensebule mmani otuka kuwulira nti naawe odisensebudde